siri mukugu mu masasi just ndi okuweereza nakuwa ki ekibaddeyo gwe gy'otobadde muganda ngo mulungi alaba BBS Terefayina hafi ne Saimo ate nyongera okubebaza munnayinza gye mpiteyo babambuuza ne Saimo mwana wa nebabba kufaanana but anyway mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero enkuba yakedde kufudde emba era mukadde nga buli omu yezzaako blanket asobole okuba nga ate oba oli afuna akabugumirize ate bo abatuuze bawano ku lino ekkubo lya Nsibambi Road babadde mu nnaku babadde mu kutya babadde bavuutikiddwa enyiike oluvannyuma lw'abazigu ababadde balina emmundu okulumba amaka agali mu kikomera kino kyolengera emabega wange ne baba nga ate basala waya ezo ez'amasannyalaze eziriko ku sayidi eri eyekyemmanga ne basobola okuba nga ate bawaguza ne bayingira mu kikomera kati bwe bayingidde mu kikomera kigambibwa nti baggyeko amasannyalaze n'oluvannyuma ne basobola okuba nga balumba Abasomaali tutegeddeko nti ababeera mu kikomera kino batuuze mu Uganda naye nga ate batuuze era nga obuzaalirwana bwabwe buli eri Somalia kati babalumbye ne basobola okuba nga ate bakubako omu ku bawala ababeera mu ndoomu essasi tukitegeddeko nti oluvannyuma addusiddwa mu ddwaliro okusobola okulaba nga ate bataasa embeera ye naye nze nga Ssebuggwawo ensonga zino nzikakasizza nga nzijja ku ssentebe w'ekitundu kino omwami Ssenkumba ow'omusu kanegatteko asobole okuba nga ate tweyongera nsaba obuze ku mulabi wa BBS Terefayina nkulamusizza nnyo ssebo erinnya lyange nze Ssenkumba Edward eddira omusu nga bw'owulidde nze ssentebe w'ekitundu kino ekiyitibwa Bulange Zone A tuze tulumbibwa mu kitundu kyaffe naye ate ku mulundi guno twalumbiddwa mu kiro ekikeseza olwaleero wakati w'essaawa 9:10 bwe balumbye Abasomaali baffe abatuuze baffe wano abasula mu kikomera kino wano ku Nsibambi Road oluguudo oluva ewakayiwa okuserengeta emmanga nga lugenda ew'omugenzi Professor Nsibambi babuuse ekikomera bakutudde waya z'amasannyalaze ekikomera kiriko waya z'amasannyalaze bakutudde waya z'amasannyalaze ne babuuka ekikomera ne bagwa munda ne banyaga ebintu byonna amasimu ne ssente oluvannyuma ne bakubamu n'omuwala essasi ne bakuba amasasi amagulu naye naddusibwa mu ddwaliro ekiro ekyo tuli wano nga tuli beeraliikirivu kubanga era waayise ebbanga siddene nnyo ekikomera ekirinaanyeewo waliwo abazungu abaavanga ebweru abalambuzi nga bajja ne basula mu kikomera ekyo era baalumba abazungu abo mu ngeri y'emu bo baalina omusirikale ow'akasaala akuuma ne bamusiba emiguwa ne bamala omusiba emiguwa ne bamutwala ku mulyango ne bamugamba abakonkone n'akonkona ne baggulawo ne bayingira ne batwala kamera zaabwe baali abazungu nga 18 kamera zaabwe zonna ne bazibajjako ne babajjako ne dola ze baali bazze nazo ne bareepinga n'abaaliko abawala waliwo abawala nga 2 babareepinga kati tusaanise okufuna obweraliikirivu olw'embeera eyo egenda ate kati ng'egenda eyonoonekera ddala mu kitundu kyaffe kubanga n'emabegako obukisinga 2 ku luguudo olwo lwa Centenary Road era noluyita mu kyalo kino ekya Bulange Zone A balumbawo omutuuze wange babuuka ekikomera ne bagwa munda kamera ne zibalaga nga basumula ttaapu y'amazzi bamala okusumula amazzi n'awulira amazzi nga gayiika naggulawo afulume wabweru asibe amazzi ne bamukuba ku mutwe n'agwa ne bayingira era ne babba ne basiba ebintu byonna ne babitwala ssentebe ebyokwerinda mu kitundu kino tulaba nga biri yegeyege okusinziira kubanga otunnyonnyolamuuko ekikomera kino kirinaanye kiri ate mwe bakwatira abazungu ne bababba ate ne babasobya nako mwe ng'abakulembeze ne poliisi etwala ekitundu kino mukozeewo ki oba mutunuulira kukola ki okulaba nga mulinnya emize gino ku mufeeti tuteekateeka olukiiko lw'ekyalo ku nkomerero y'omwezi guno ennaku z'omwezi 28 era nva kwogeramu ne DPC ku nsonga eyo ne OC waffe afande maka musajja mukozi nnyo era tubadde nga tukolagana bw'omukubira akasimu dakiika nga 10 oba 2 abakutuuseeko n'akuwa obuyambi bw'oba weetaaga naye mbadde mbasaba nga mbategeeza babeerewo mu lukiiko luno basobole okuwulira amaloboozi agava mu batuuze kubanga abatuuze badde bandaajanira nnyo nti security twalinanga patrols ze twakolanga
nga tufuna ba crime preventers ne begatta ku ba poliisi ne tupatrolling obuguudo bonna mu kyalo kyaffe era nga ababbi tibakyajja nnyo mu kyalo kyaffe naye kati olw'okuba nti ekintu kino kyakenderamuko ku maanyi oluusi nga poliisi terina money power naye kati bansuubiza afande DPS ansuubiza ne OC waffe ow'Erungujja bagenda kutuwa money power era olukiiko lugenda kubeerayo ku ennaku z'omwezi 28 tusale amagezi butya bwe tuyinza okulwanyisa embeera eno kuba kati ababbi batandise nabo okutambula n'emmundu ekiraliikiriza ennyo abatuuze kale ngakati ssentebe akasembayo kati ninyo mu dakiika emu gwe ng'omukulembeze tuze tulaba amasasi agavuze mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kiki kyoyinza okukubiriza gavumenti okukola emize gino gikomye kyenyinza okukubiriza gavumenti era kwongeramu maanyi abasirikale baleme kutambulira ku patrols zokka mu motoka za patrol ne ku ground babeereko nga bwe tubalaba mu kibuga eri mu capital nga batambula ku streets batekewo patrols gavumenti erina obusobozi obumalawo embeera eno etekewo patrols nga batambula n'ebigere ku nguudo zino bano abetulina eno abapoliisi mu byalo n'emisana nga batambula n'ekiro wabeerewo abakola ekiro n'emisana naffe tujja beegattako tulwanyise kale Simba Automotive banno abakukolera piki ya UG Boss era nga bakugamba nti gwe omuvubuka ali eyo nga capital abuza abako kyatandikawo jangu n'emitwalo 5 ndagamu ntyo n'abakwemirira babiri ate osobola okubanga munnange bakuwa piki eno obengo givuga ku bei ya kibanja mpola osobola okubanga ate otandikirawo okubaako nawe kiweekolera mu bulamu bwo Simba Automotive gwe bali okubanga ate bakugonjolera bingi gwayagala okubatuukako jangu ku ofisi zaffe wali ku Masengere ate tusobole okubanga tukutuusako bannaffe aba Simba Automotive abakolera piki empangazi eya UG Boss nze Sulaiman Sebugwawo ayongera okubiriza buli gwe kikwatako nga nkugamba nti amasasi ganyinyiitidde mu ggwanga okuviira ddala twalaba okutibwa kwe yali minisita w'abakozi Charles Engola tuze tulabanga abantu ab'enjawulo bazze batirimbulwa twalaba Ismail Access tulabye abantu ab'enjawulo tulabye oli omusirikale wabire eyakuba utamu bandari amasasi wali ku Parliamentary Avenue n'abantu abalala ate nga ne munnaffe ono asula muno basobola okubanga bamulumba mu kiro ekikeesawo olwaleero kati nze nkubira gavumenti omulanga okubanga ate efaayo okukuuma abantu baayo okubanga munnaye kiri mu mandate nti gavumenti eteekeddwa okukuuma abantu baayo kyokka ate n'okukubiriza buli munnansi naawe awangalira gy'owangalira nti tosiba busibi kinyolo kyokka naye kakasa nti ne kufulu oginywezezza kakasa nga woba olina obusobozi obuteeka omusirikale ku geti akukuume kakasa nga ali mu kifo ekituufu walina okubanga akukuumira mbadde ne Robert Kalemera okutuusaako ebifaananyi kankulekere Simon Hafi bakwongere ne program Smula akume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangale kati ate private companies zino ezituwa aba security ezimu kyezakoze kujjako basirikale emmundu kuba abasirikale bashootinga abantu nabo ne beeshootinga kale ababbi bwe banajja ate nga balina mmundu nanaze bakozesa kalati Sumulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu programu Sumulula twecce ewagiddwa Simba Automotives Limited abakola pikipiki eya UG Boss bakuletedde ekyenjawulo ekitabangawo jangu weefunire pikipiki empya tuku ey'ekika kya UG Boss ku kibanja mpola so nga naawe ayagala okumanya ebisingawo osobola otukubirako ku namba zino wammanga noti 758 122 122 Sumulula ewagiddwa Tabula Property Services Limited besigwa nnyo balina plots enteeketeeko bulungi n'ebyapa byazo wamu n'amayumba ag'omulembe nnyo batunda n'emmotoka basaveyinga ettaka wamu n'okukola ku biwandiiko byalyo basangibwa Nansana ku Masitowa Market Building noti 7 noti 1 94 2 noti 3 wamune Buganda kombucha drink kyakunywa kata nyonta ekisogolebwa mu matooke kiwoomu kirimu akawowo akalungi tusangibwa Eganda Kyabaggu tufune ku noti 788 noti 9 9 noti 1 Aba Simba Automotives Limited abakukolera pikipiki ya UG Boss